waliwo ba maids bangi nnyo ng'omwana wa waka ayagala maid n'okusinga mami we ng'omwana bwatuuka okudreaming ekiro ayita linnya lya maid eno raida nkulu nnyo timugeneralizinga 98% kuba maid bafa ku baana baffe nene ekya nakyo kiva ku behavior eri awaka maid omuyisa otya kubanga mu Kampala muno mulimu abantu abagamba mbu maid bw'asula ku mufaliso takola mirimu babasuza wansi asobola kuzuuka nga bukya. Yes ate kye neewuunyisa bye bikazi ebikeera Rubaga ennamirembe ekibuli ku front row y'okusala n'okusaba naye ng'empisa gye bayisaamu abantu awaka ekola ki eshokinga nze mbirivinga maid ebintu bye muli akawaka n'ebyalina okulya kati nabo obusobozi yabujje ku kyo bambeera zeezo ffe tulina maid gwe twalina yali akajja awaka n'agamba ye yeewuunyiza mbu awaka situlina kisumuluzo ku fridge nebuuza bwayi tiye gye yali akola nga nannyini maka fridge yateekako ekufulu esibawo atambula n'ekisumuluzo era maid n'atugamba nti bo ennyama baagiryanga musumbuusa ng'omukazi wagula kilo 2 ez'ennyama asalamu ebifine n'abiteeka mu kaveera ebifinga 8 bine mujja okufumba emisana kati ebifi ebyo 8 bisatu bibye ne taata w'abaana 4 kimu kya kapa olide maid we n'atugamba nti omukazi oli bwe yagulanga ebyennyanja nga nabyo abisibako olwayi in pieces otegera ndowooza naye ng'omukazi atuula kakiiko k'Abakatoliki mu Kampala byebikazi byambala sapule sekapulaali buli kintu kyonna eky'Obukatoliki naye nga ettima nze ekifo kyensinga okweraliikiramu okimanyi makanisa ago n'amakereziya abantu abalina obukyayi obukyasinze ne bakeera okusembera okimanyi nti abatamiivu baagala n'okusinga Christianism sekimanyi abatamiivu drunkards kakikubuulire bwe tugenda mu kereziya yonna oba kanisa emisa neggwa ne tubeera ku kkubo netubera kukuba oli omalinze taxi abayine motoka batuyitako buyisi ne bagenda nga tene nkuno setanso kola kyo okutonyi naye abatamivu bagunywera enaalya omutamivu amwayine mmoloka dropping abanne bonna gye balaga avuga nga buli omu wabe walaga obolumu n'abasasula sente za specials batwala tebakulimba osobola okufuna omuntu omutuukirivu omulungi ng'omujje mu bbaala ate n'ofuna omuyaayu empisi ng'ogijje mu kanisa oba kereziya ekyo kikugamba with authority nofuna omuntu obutuufu ennyo ng'omujje mu bbaala n'afuuka a good person ate n'ofuna omuyaayu ng'ogujje mu kanisa oba kereziya tekitegeeza nti olw'okuba omuntu omujje mu kanisa butuukirivu no way bantu bangi okimanyi kankuze percentage kyegenda mu kereziya oba kanisa yesinga obunene ani akugamba yesinga obutono abagenda mu kanisa abantu abasinga ogenda masinzizo be batono ate kusasa abantu bangi abatalinnya masinzizo naye nga bali pure era nze kankubulye eggulu lino bwe liribeerayo ojja kwewunya gojja okusangayo gw'otasuubirayo kati effe nga bagashuba tujja kubeera mu ggulu gashuba ogenda mu ggulu ndayira nga ntya Allah eggulu bwe liribeerayo ndirimu olibeera mu ggulu ndayira nga ntya Katonda mbuuza lwaki ekinakutwala mu ggulu si genda mu kereziya si mu kanisa si kusala mirundi 5 ebikolwa byo your private relationship ne Katonda wo mu abanda besaawa zino Christmas banaku bameka bagulidde omukyere n'ennyama munziremu mwaye emmere kasasiro wonna banaku bameka ze simanyi sente ze naweereza ku Christmas ate nakoze ekirala buli wa boda gwe mbadde nsanga ebiri ababoda gendo fune Christmas banamwandu bameka be mwayambi ku Christmas babadde mu kanisa nga basaba banamwandu bameka bamuleko bameka abakadde bameka be mwayambi ku Christmas gwanda besaawa zino bampuliriza mu community yo muntu kigo yambye singa Allah agamba ngenda kuyita empiji ngenda gaba billion buli muntu on one condition nti ndagayo omuntu omu goyambye omwaka guno bayizo kufuutuka emisingi ndagayo omuntu omu goyambye ki omwaka guno so gashumba akola ebikolwa bino yasinga sinza asiba mu kyaki era ffe tujja kuba ne Yesu walinga tunywa champagne nga buno obuyimba bwe bwalagira bu sax wi nga kungu mugamba gashumba nga tulina time gwataba tasaba yes ebikolwa ebisinga nze omuntu simu kyajingira ku bigambo bikolwa actually nze tunira nnyo ebikolwa by'omuntu so mu Yesu bwe bayagala okusinga fa abasiba ma Yesu yalina kanisa wa jimbuli yalina kanisa mumbuli ya kanisa ya Yesu gye yalina mujimbulire Yesu tabangako na kanisa kati endigazo nabagenda ziyolanga 3 mu bazibbe endigalindako nababuuza luli kakando bawonya abalwadde mochale ye mulageriranye kyaki temuli mu mirambo kati tebiriyo mukolwa ebikolwa ebyekisa muyamba abanaku ne bosanga abana besomero nga basale kubo noyimirira ekyo kyokka kikolwa kya kisa you get it nze nogenda mu Cancer Institute nekola video ekyo kikolwa kya kisa you get it okay bwe bityo bibiri kola ebikolwa waliwo father mukwano gwange yangamba nti alina father nene yeebuuza nti ono yafuuka atya fazi nga fazi omutima gwayina tiguleretinga na bukatoliki ate si buli abagamba nti mukama baliraba obwakabaka bwa Katonda bantu bangi bagamba Yesu aleluya
nga bayina ensiriba bayina buli kimu kyonna ayinayirize buli kimu mukama nenge embeera gyalimu ate mukamba buli ne bomunalekanira Yesu nasaba Yesu mbuuza mu abampuliriza eddiini tenaba kuweza myaka 3 mu Africa bajjajjaffe abaliwo before Christianity nga tenaba kujja mu Africa baliwa yani akugati njagala eggulu ani agambye ani yali yambulira ebiriyo situli eno tweyagala tubuukanga nnyana byogerwako mu bitabo ebitukuvu ani jjajja wange bamukonsulting abawandiika ebitabo ebyo abasiraamu batugambe ekisooka muli obulamu ku nsi kuno eggulu bwe liribeerayo muli negotiatinga nga mutuuse oba gyeriri lwaki Katonda yansoosa ku nsi nziraamu mwabali kuno abagamba mukolera ggulu ate mukyakola ki ku nsi ogamba mukolera ggulu ate ku nsi mukolako ki mugende kati bagenda zibabbako nga 3 mulumo baprofete baaposo bagenda okuyoola alala naye mukazi wange zinaava wakambo agenze mu 31st kusulayo okusaba okuyingiza omwaka era ebintu byabisanga ku geeti toyagala asabe nga yingira omwaka tugenda ku church every Sunday for 1 hour it's enough it's a social constituency kankubuze President Museveni asibawe gwanga lino mu covid twafa kanisa zali nsibe Katonda tali mu kanisa Katonda ali everywhere ate ngo yala Katonda ulire sala yozuku kakusawa mwenda kitundu 10 ngensi yonna yebase ofukamira omulajanire ajja kulirize lwaki omusibirako ebino biteeka ku gate agende kakati mukyala wange wabasobola okusula mu night prayer mba mmweralikiva abaana bagenda okuzaala nti bayinza obutaababo abalesa abasiru kati fe abalunzi b'ente bw'oba n'ente zino ezaffe envandimu ez'amayimbe mwe ziyita ez'abanyankulu manyi zente zaffe buli kirungi kinaba kyammwe ente zava Rwanda ezo ez'amayimbe amawanvu yes gye zaava ge mazima kale ente z'abanyankole bw'oba yala okukyusa omusaayi oleeta ente n'oleeta Fresian ennume n'egirinyira bw'egirinyira omulundi ogusoose ebeera ku 25 ennyala gye zadde ebeera ku 25 eno gye bazadde bw'erinyirwa Fresian n'efuuka 50 olaba omusaayi bwe gulinnya kitegeeza nti oba tufaayo nte zaffe ente ekyezirinyira oba mazzi ki ge bazikuba ate embeera nti omukazi agenda okuleeta obusiru nze Kashumba mbeere ne mukyala wange katwashuminga afune miliyoni 5 ng'akwata emitwalo 5 ng'agiwa pasita oba profeti mu kimu kya 10 tosobola muwa kimu kya 10 akitwale akiwe pasita nze ate muwe ne bwe ntegeera kuzize nti awaayo ekimu ky'ekumi ng'apukipuye ngisalaku nga wakyawa nnyo kubanga tebiriiyo njagala ombulire biliyoni ya wana Uganda awe kimwe kye 10 Sudiri achiwa simanyi wava munachiwa Sabalwanya achiwa simanyi tibiriyo ero ni Masiki achiwerawa Warren Buffett achiwerawa singa kimwe kye 10 kyali kikulakulanya abantu singa buli munaku mu Uganda ina Lamborghini nebo mwa kimwe kye 10 abajagane bavuga Range Rover waliwo muyayo oguli ku entebe road ya gwina Range Rover nga mukaaga ezebei gusiba mu jimu kusula byuma endigane zijja kati batuse to the extent nti otekayo na account yo omusala gwa mukyala wanga tegunaba kuwerezebwa kwa account ye basooka kujjako kibu kya 10 can you imagine obusiru kyobo nembera ne mukyala wange nga yawa standing order bank kyekimwe kya 10 kigende direct wa pastor we oba poso we mi nga ne yuala ete naba kujjako pay as you earn basooka kujjako za musumba prophet abakazi baffe basiru wadde nti basinza ne ba pastor ne ba prophet okusinga bababa abwe nabera osawa prophet agambye pastor agambye gende ewejo obufumbirwa tugenda kumala ku bantu dembere yakusinza gwoboyo anti ulira bobango yagala dembere then tofumbirwa amaka gali mu terms and conditions siwe kiri bobo yagala dembere obusiru bera yo yoli obusiru bwo yes nze mpendo bolo mu Catholic Church buli mwaka njiwa do you know why Catholic Church institution yo kama Uganda ezimbi amasomero amalwaliro nsambira Catholic Church Lubaga amasomero gano gasimaka gana magunga at least laba sente zafije zikola kiziraga sente bowe kimwe kye 10 obendo bolo mu Catholic Church jeziraga tukola ki ekira mu Catholic Church teri faza aina kigonti kiche yenjawulo fe bwana mukuru wa fowegaba Archbishop semwogerere ebaluwe mu transferring okumujegaba mutwa Olympic paragraphs ze babiri onjawulo girabawo Catholic Church it's an institution never no bino byabwe ngabantu kyagala kyazikozesa no accountability not nothing church endala yoke yabalokole mwesobola okugenda nengisabiramu bagita watoto ina systems nze bujingo mwagala nnyo kubanga muvandime munangi ate muganda wange kyokubiri enjiri ye inspirational and transformation yes ya attachment yange ne pastor bujingo I also love his gospel ontegera ndoze transformation akubulira kyotagala ku nengo ino kikola ki okiwulira ontegera ndoze pastor bujingo big up my yes nze sola genda te wa pastor bujingo ansabire okay ateze musabira ontegera sisobola oli muvandimwe muganda wange enjiri ekyenjagala ko erotetikira kubulamu bwaffe ne kubulira ozokola ozokusaba genda opakase okitegera ndoza ne oli nakugamba mbwawonya kansa mbwawonya sirimu nenga
Mulago Hospital mochale liranya kanisa ye companies ezizika abantu fino ezikola ki bajira fino ki fino services ziri be neighbor we no kiriza ekyo waliyo kugamba nti nno waliyo pastor wa prophet awenya cancer kyemu tumanyizo ganti gonya teri ya nyama gonya teri ya nyama kati nze gashuma mbere mu ndiga osobola kamera zindaga nti gashuma na ndiga kinaze siri mulonzi abalonzi be balimba nze kitange gyali agenti ono omwana gwe naleka ku nsi ye musika wange ono byali mu bino akitanga nzana okudda ku nsi nansika waawo nekati awo onsomeseza batulya nze Ssaabasumba nze Musumba nze kino nze kino Ssaabasumba mu Uganda ali omu semugerere ati asumba ki isi semugerere asumba chachi ye asumba semugerere lindako semugerere archbishop semugerere yali bishop we Kasana luwe kisolo wanga nafa yes najja yajja papa yamulonda papa nama appointing archbishop kisolo wanga yomulaba enchabu kya kumachanga bamweleza Sierra Leone enjawulo gikoze iki njiraba kiringa ngo mutwana agamba nti nazima nti DPC eyo deployment you're deployed you're on a mission yes DPC ali ku CPS kakati basolo mukasuke moroto true kiringa ngamba je division commander second division commander ni chief oba CDF ayinza mukasuka mu 4th division you get it njagala omulio pastor gwe bakyusa pastor abera ompaka waliwo yagambye kakanda ina amanya ajja kunzitanziti nzata amanya genyina kakanda tagayina ngagajja wa okay akandi katwala bamika maybe tumalize nono akandi amakanisa bakiriza mu Katonda naye amakanisa bagavako nze nzikiriza mu Katonda yajjayo enjuba n'omwezi teri mulala teri munene wansi wa Katonda so dama kanisa tayagala kumanya Katonda yatonda emigga n'atonda ensozi ngazi kidepo zi mountain erigon n'atonda ebisolo ebikambo ng'empologoma zigonya n'atonda ne kapa zitubeera nazo muki bayo oyo mumanyi era nze gwensinza owulira otegera nze gwensinza ekira bwe mbamanyi president Museveni ate prime minister mwagaza ki kituufu manyi president Museveni era mwogera twogera alpo mwagaza ki Anita Mongo mwagaza ki manyi Katonda mumakoyogera ne tata omwana mwagaza omupaka sali mu lujja mwagaza ki bwe mbanyi na hotline ya president Museveni lwaki netaaga vice president prime minister oba speaker muntegedde abampuliriza bwe mbamanyi Katonda nga mukowola nampuliriza lwaki netaaga abayambi be kankubuli ekirala kungunze emitego gy'embuuse sigimanyi bungi nze nakabona accident 3 embye nnyo waliwo Christmas emu banange bagenda mweya ne mbagamba omanyi nze sijja genda sewulya bulungi ne sente sayina sente bulungi bonna baali bakoma wafiira mu Calaban edda nga tukyasimagulinga omanyi nze nali musimagulinze nakera ku machanga sewulira maanyi waliwo baddawo nga nekuva mu kitanda tugayina amaanyi ne bankubira ne bagamba manyi mugende kati ebiseera ebyo waliwo anti-smuggling unit eyakayihura eyo bannange babagoba mu lyato bonna ne basinkinga in singa wafadda omwalo ensi yali badde yafiirwa gachuma mwali badde mumpuliriza kati pasa yali ansabidde ate ffe ne bajjajjaffe batukuuma tubayina tulina ensozi gwe tulinnya katulina gwe tugenda okuwaabira tulina ensozi zetugendako ne tubakowoola oliwa waliwo byempabe wa Katonda ne mu bajjajja kwa example ulira kungu abantu bamulina okwewuunya yeffe jjajjaffe Sarafina yafa cancer 1984 yatunyumiza story. This is a very touching story. Bali bava Rwanda 1922 ne bayita mu Akagera National Park. Baba bayita mu Akagera National Park. Jjajja waffe Sarafina ne bawe Girigoli ne basanga empologoma ensajja 2 n'enkazi ng'enkazi eri mu kuyonsa byana. Girigoli n'agamba Sarafina tukyuse tuddeyo empologoma zigenda tulya. Sarafina n'amugamba nti ne bwe tunaddayo zijja tulya tukontinuinge n'olugendo. Ne bayita ku mpologoma eziyonsa ne bajja mu Uganda ne bapakasa. Tewali wano bantu baali banakunga bajjajjaffe. Bali bapakasi tebalina mulimu gwe bataakola. Katonda yakuuma bajjajjaffe naffe ajja tukuuma. Ebiseera ebisinga tumirana ku begaabega byabwe. You get it? Eddiini yaliwo kwolwo. Baali bava pastor. Yoweri Museveni ku Christmas yasabiddewa. Yali nyeeyo yadde mu faamu ye. Mutegeera doozi. Buli wamu Katonda waali. Manyi nyina business zeni mukutta kati. Era oliwo gabi nti bamu business z'abantu. Oli mu kwonoona business. Kitukakatako okwogera fake products bwe tuziraba. Okulabula abaguzi ezo temuzigula. Temugula. UCC ine kintu ekipya kyetandise okuwolinga abantu fake news, fake pastors, fake prophets, simanya apostle. Pastor tayina na kakioski na fixinga 15 billion kwa account ye. Ziri oko zitudde. Nga next of kini mukyala we n'abaana. Mwabatamanyi sente ze manyi bayita billion. Utege
olina azimba kanisa mulinyalye gwe no continue ngo leta sente ngo yambade CPM ya Bulenda la muyufo jide ka boda yajide mu Range Rover mukaga oyo gwe kugambye mujega we kwentebe road one ku express highway yatalinga ngaba Beyonce ba Jay-Z ne fireworks bazikubanga yingirawo ayingira ne fireworks ngawa chita TV ne mulagala yo kati nze Gagashomba nga mukyala wanga nzalira abaana atuddawo ogenda okube mu ngalo kitegeza singa Alliance je munsi ne mulekere ebyobugagga bwange pasta jabiri ajja kubitunda byo pasta mu kimwe kye 10 sisobola ndayira nga atya Katonda siwanga kimwe kya 10 era siri kiwa kiddemu yagamba atya omukulu tasobya Hussein mwabagamba omukulu tasobya molokuba nabane ngamba kutata nti kimutawanya mwenge era aguveeko mwenye ngati omukulu tasobya ani yabyogera kakati omukulu tasobya kananula ati yasobya okusinza ku yasobya kitufu yasobya tusobola kola press conference no demeaning omuntu n'omuvola nga talina kyakoze si mukulu si myaka 92 teri muntu atasobya kungu kankubuzayo ekibuuzo singa obadde ne badly you needed 10 million nga mutabani waziina n'ozimwewola kutozisasula nzisasula bwogano zisasula bansobezza bwagezaako amagezi gonna omusasule n'olema n'akuwabira mu family oyinza oga nti omwana ampebudde omwana we mwewolako sente maakyazi gwe wamuzaala gwe wamuweerera tiyakuwadde sente zabuwe ayinza okuba nga akasente ke kano yali akasevingira ekintu ekiki ekirala ontegeera kakati nze aba mayanja ye TikTok aw'omwaka guno nga abamunenya Mwami Gashomba tebasinza okukulembeza kinsonga zitadde mu mawulire lwaki ebintu by'omunju tabikwatidde mu nju yagambye nnyini nti mwabanjaji nga temumanyi efforts ze nali nkoze okulaba nti dadi wange tumuyamba abata dimininga nko kitaawe yakuba nduulu owulira bannange njagala buyambi nakubulya ku story South Africa etachinga buli muntu mu biseera by'obukabulu bino bimoloka bimulaba bino ebimamba bino polisi byekosa n'amagye babikola byava South Africa though katubyekola na Kasongola byayita mu katale k'abakazi abaddugavu mu busungu ne babikuba ennyanya etomato omuntu akwasukira ennyanya n'agikuba ekimoloka ky'amagye kiba kitegeza singa abadde na RPG abadde agikozesa so abata agenda nga ku social media kudimininga kitaawe yagenda ku social media nga akuba omulanga bannange muyambe taata wange and these are facts kino kye nawulidde mbolokuba kamiliyoni yamuweerera nalabye oli wabakyogera nti kamiliyoni yabasomeseza amasomero agasinga Galaxy n'amalala yakolo omwana yali musasudde bwati kakati omwana yakubye kitaawe kungu toddanga wano ne weewaana mu bantu nti oweeridde abaana bo mu masomero amalungi kikkakatako nanti oli wabatabikola nekitegeeza ki nti kyebakola kye kituufu nze era bwe mpulira ennyo abantu nga bagamba Uganda eri mu mbeera nnungi bwe muligendako e Congo nonsense lwaki muli falinga ku Tanzania ne Kenya amakubo ga yamaki amalungi bwe nsasulya omwana wange school fees in the best schools ever that's my duty buvunanyizibwa bwange okutwala omwana wange mu masomero agasinga obulungi owulira buvunanyizibwa bwange era sisobola kuddaawo ne neewaana kinkakatako omwana batoyamba muyamba wazaala waki nze mami wange nalina disagreement naye nemala naye omwaka mulamba situnyegagana waliwo omuntu waffe yali afuuse ekirala nnyo omwe nga wasanga wasula omwana natufuukira ekirala haikamandi netuula nga nze njirimu netumuyoola ekafumu waliwo ekkomera liriwa mukono netumuteekayo eyo namalayo omwaka mami nagamba omanyi ti nze kuzaala mami nagamba ddi onzaale oli mama wange kimanyi nesigamba nkokola ki onzaale omwana nga afuuse ekirala atawanya mami atawanya taata waffe naffe atukola ki atutawanya yefuula mbuno ngafuuse ekirala natambula n'empingo okumala emyezi 3 obulyawo ne bakubira ne mumuyoola nekolagana ne poliisi ne bamuyoola ne tumutwala ekafumu eyo yamalayo omwaka yava yakoze eki ateredde you get it lwaki nomuyita TikTok w'omwaka yalese debate ya parenting yes abaana abasomedde mu international schools balina ekyenjawulo kiri kimu abakurespectinga naye nga takutya they're outspoken they're not even outspoken they speak out masomero ffe ge twasomeramu aga UNEB ticha nga ne bwajja n'empale nga ziputa gisibyo ky'omugamba kuba bona omugamba egyo migo ne bana abaana ba international schools abatakutya abakurespectinga naye nga takutya byanjawulo respect ne fear byanjawulo nnyo nakugamba kuba naguya shiro nali va London ne mugulira ebintu engoye kubanga ye Taiba gye yasoberanga primary nga weekend badde awaka nangamba dad thank you so much but next time you consult me nze manyi byendese ebintu ebirungi nnyo nenga byendese bikola ki tebiriko
You get it? International schools bezikola ki bweziri. Okay. Akana kababuuziza ani yagamba nti omukulu tasobya. Kankubuuze omuzadde wo bw'anywa omwenge n'asobya kiba kituufu? Muzadde wo bw'anywa omwenge n'akola effujjo kiba kituufu? Naye baba kakubye. Bwe yadde ajjayo engalabi baba yagenze omu buli yadde ajjayo engalabi kakubye nga Israel bwe badde kuba Hamas n'ekuba Hezbollah n'ekuba ki? Okawagira. Yes. Kakube. Yes. Wano waliwo abantu abafudde ba moral judges mu ggwanga muno. Lwaki buli nsonga mugiteesaako? Musingo gitegeera. Waliwo abantu abafudde ba moral judges in this country. Nga every subject bakinako amagezi. Nze kungu bitu byenka byonga wanenga ekyo sikitegeera. Tukireke sikitegeera. Wano boogera ku buli kimu. Buli kijere bakitegeera. N'abasawo ne ba doctor tubamanyi, waliwo doctor w'amannyo, waliwo ba ENTs ear throat no banekirala. Waliwo ba doctor b'amagumba, waliwo ba specialists. Yes, you get it. But you can't be everywhere. So kati abba mutuufu buli ayina gwe yagamba ekyo bono yani nga mali simumanyi oyo n'akuba. Kutegera ndowooza, you get it? Gwe buli nsonga eri mu ggwanga mujoogerako. Buli kamu muli nga nswera. Kubanga enswera zisanga buli wantu. Waliwo ebintu ebijja n'ogamba nti sijja kikola ki? Aba temuwanise nnyo. Ate kumuwanika kira bw'anaakola ensobi nga tumugamba. Omuzadde ansobya nange Gashumba ansobya. Naawe okola ki? Ne taata wange Mukama mumuze mirembe. Nafuna ngolo disagreements naye. Ne mala wiiki nakubira esimu n'angamba. N'angamba mukulu munnange omanyi? Gwe mutuufu. Nga kitegedde yadde omukyamu. Dadi wange yali wampaka. Naye oli awo n'akuba essimu n'agamba nti muganda wange yampitanga muganda wange. Omanyi gwe wadde omutuufu. Yes, he is my father. Okay. Mwagala nnyo. Naye bw'akola ensobi nyino gikola ki? Gyogerako. Nyino gimugamba. So omwana ese debate yeyini. Yes. Ate n'ekirala ebintu ebimu temulina kubyogerako. Si buli kintu. Buli weefula buli kintu okyogerako osobya. Okay. Nze mbiri ekirala nekino ka kibagambe. Nze singa nsobola tewali mwana yalisomedde in boarding school. Abaana abasomera mu day schools they tend to interact with their parents. Abaana buli lwoyogera nabo they open up. Buli lwoteekawo ekisenge nga basirika. Omwana bw'otamuwuliriza agenda kuwuliriza maid, awuliriza asikaali, awuliriza shamba boy. Kyovola nze sibelieving nti singa nyina omwana enkya sisobola kuteeka mwana wange wa primary mu kisulo. Okay. Omwana bw'oba omutwala ku ssomero they open up. Ne Katonda bawadde emmotoka 3 nnya ziri waka. Driver atwala atyo omwana wange ku ssomero. Gwe maama we okola ki? Dropping ogenda okola ebirala. Yes. Okitegera buli mubeera mu mmotoka muno ono omwana opening up lojja n'okutegeera nti calling ye teri mu bino by'omuwa. Okay. Otegeera ndowooza. Ate abaana mubayigirize okwerwanako. Kati ono ani? Abba. Yerwanako. One man army. Nzera Abba wonooboze Uganda ngenda kuwa ente. Abo muwadde. Muwadde ente. Makas Abo muwadde. Omuwadde yaki? Muwadde ente. Yerwanyeeko. Yakubye ejjoogo. Yakubye ejjoogo. Chameleone yawerera amasomero yawerera omwana amasomero amalungi. Chameleone, what do you expect from Chameleone? Chameleone be bamu ku bayimbi abasinga okusasulwa wano. Si bakiri? You cannot say Chameleone yawerera omwana amasomero ag'ebbeeyi akole ki? You get it? Singa yamuwerera amasomero g'okukyalo mwali gamye mutya. Chameleone ku sente zayina awerera ki omwana esseguku. You get it? Kankubuulire abo abaana abakuliddwe mu masomero ago bwe gatyo. Agenda neesabira omulimu nga ne bazadde be tabagambye. Teri kintu kinnuma nze nga Gashumba. Omuzadde nankubira essimu. Nangamba Mr. Gashumba nyina muwala wange oba mutabani wange oyinza okunyamba nobeerako bamufikisinga. N'omugamba fine, tell him or her to call me. You get it? Okay. Oba oli awo mama n'akuba. Uncle, Mr. Gashumba omwana asimbudde. I don't expect this boy or this young girl. No, I don't expect her mother to call me. Introduction ekoze eki ewedde. Wo omwana ennamba yange ankubira essimu. Mr. Gashumba ntuuse. I request for directions. Nozimuwa. Otegeera nwe. Naye omwana n'amala okusoma Makerere, Ekyambogo, Enakawa, mami we n'akubira kungu oyinza okunyamba omwana wange n'omufunira omulimu. Bwe bakola. Ulya. N'omugamba fine. Wo mutabani we essimu yange ankubire. N'agimuwa. Nakubira. Omwana n'amagimuwadde. Omwana asimbudde. Atuuse ku gate. You get it? Babysitting. Kankubira ekiro yomulaba. Mulifaningako nnyo wano olumu. Yasooka ofuna visa ya America at the age of 17. Gyesabira 17 years. Mpozi kyenzijukira kuolo namwe escorting nga agenda ku American Embassy. Naye nga ayambadde nga bw'asanze ne mubuuza, do you know you are going for an interview? Nga yes. Nga tuyambadde nga bw'olina kwamba n'agamba, Daddy, oba bampa visa bampa batibagala kuliki. Kati kankubulira ekiro kwerwanako. Kabojjeeyo. Waliwo akaana kaali ka Sudan, akaana ako nga katawanya nnyo Shira nga yaŋŋamba dda waka, there's a girl that really disturbs me at school. Kati mba ndi awo bankubira simu ssaawa nga nnya ku ssomero. Mr. Gashumba, are you around town? Nti yes.
twali tukusaba oyitako ku ssomero wano ne ngenda e Kabojja ne bagamba Shira tumususpending nze yakubye omwana ne muhaginga Shira nga Shira thank you so much webale ne muhaginga ne mugamba era ekirabo kyenkuwadde buli lunaku mbulira lunch gy'onoogiryanga namwebaza she fought back kakati ekirala dadi waffe yatugamba muganda wo lwalijja n'agamba nti bamukubye nga wooli gw'emigo gye ndi kukuba sigimanyi ffe kitaffe yatugamba nga fight now ask questions later bw'osanga muganda wo nga bamukuba lwana bulwanyi bw'osanga omuvandimwe nga bamukuba lwana bulwanyi buuza ani abadde omukyamu you get it kati abanze byakoze byennyini mbadde bwe bangambye yasomako Galaxy International School ngamba kyekyo sewuunyiza talina gwe insultinze talina gwe yavumye talina gwe yakoze eki you get it lwaki buli nsonga mugimanyi ate kisinze okunnuma bano abantu bafuuse source of information point of reference kyesinze okunnuma nobeera mu conversations naba nolati gundi yagambye bwati nga is not an authority they are nothing yani sikumanyi gwani okitegera ndowooza akaana kali 19 years muli myaka nkaaga muli kukaana ka myaka emeka 19 years so nawe wavumirira nti bakyamu yes ono mwana muto baleke kumubuukira ate olina amuyita ekigambo abadde bamuvuma real and was muka kino kiki olina tukana omugamba omanyi sikyagala ntalo ennaku zino sikyagala ntalo n'abantu okujjako nga nombiddwa naye singa mbadde nga gira emyaka ena emabega it will be even worse endulu gyakuba nze njagala kamiliyoni oyo yasinga okuyimba wano kamiliyoni otuvaako enkya n'agenda ebyala olosi y'amaanyi omwana bwakuba endulu dadi wange yeetaaga okuyambibwa aba talina nsobi yagambyeko ti kamiliyoni musezi yeetaaga kuyambibwa ani atakimanyi kamiliyoni agunywa ani atakimanyi nti agunywa omwenge okitegeera so toddaawo mwabazadde abampuliza toddanga naawe n'ogamba nawerera omwana ani yalina omuwerera bw'oba tosobola bawerera baleke tobazaala ate toddaawo n'ogamba mbu waliwo abatabawerera nekikifuula ekituufu nze nga nkyalina abaana awakana kino kankikugambe nakyo simanyi oba abantu banakikiwulira bulungi sisita wange alina Germany yeyampa akantu ako nesimanyi yakabba akantu ako nkanonya sikalaba yali fulemu waka ng'okyali mu nnyumba yange eno nze nkusasula school fees nkusasula school fees medical insurance nze ngikolako nze nkwambaza timuli democracy maka nze nsalawo era nze wakati waliyo democracy gwasalawo mu nnyumba nga abaana bakyaliyo bafuga bubi sitiyali fuga bbi okimanyi nti abaana bonna bamanyi okufumba buli kika kya mmere nze naleetanga bakyefu awaka ne bayigiza okufumba kubanga the end of the day omwana omuwala olina okumanya okufumba you get it nze sijjukirako mwana waka yalinga ku dining nga yambadde bibokisa bipajama ebyo nolya ku dining table oli mu bokisa omwana mubakusabingira emmere mu kisenge ekyo tekyaliyo dining olumala okulya actually ekiyungu bakibeerangamu mu nnaku Tuesday gundi ontege abo nabuka era bonna kubanga nkimanyi at the end of the day ne bonoba ne PhD ne bwanga gwe billionaire you must oversee ebifumbibwa awaka kyenva naleeta kati nembeera n'omwana omulenzi atasobola kufumba amwana wensi talina kufumba affe waffe embooko yavuganga fere waffe ng'oyalaba kuba emigo bakusange mu kiyungu era nzijukira sizoni ez'akasooli waliwo sister waffe oyo Rose n'Agnes ng'omuwa kasooli wamukwokere kubanga dadi waffe gyabanga migo omwana omulenzi tafumba omwana omulenzi alina kuprovidinga buli kimu kakiringa nga nze mukyala wange simu expectinga kunfumbira her duty is to oversee ku makya nga tanabagenda kukola inogamba maid ekyemisana fumba bwoti ne bwoti sapa fumba bwoti ne bwoti ye bwakoma nga ava kukola agende mu kiyungu akebere byagambe bafumba bibafumye nti agenda alabe DSTV bagita Netflix ngenda okuma osawa nyanga ayokyanga kuuka musajja n'abeera mu maka nga maid amanyi sokisi ze gye ziri mukyala alina okumanya nga maid amanyi tawerezo gye ziri ng'ate omusajja yakuteera washing machine mu nnyumba ng'ate waliyo akawala bambi nga ko kafa ku boyfriend wako kazooza naki nangalo olina washing machine mu nnyumba tawulo za bbaawo zibeera zitya nga ziddugala essuuka zibeera zitya nga ziddugala kubanga washing machine ez'omulembe oteekamu otesi essuuka kasaba zinyiika for 2 nights n'oziteeka mu washing machine yo ng'ezikola ki bugenda okukuca nga yazikaziza nozikaza ogola bugolozi ti amaka gakulemye byebiri byekugambye my wife tali expected kukola mirimu egyo she's expected to supervise period kubanga lindako sisobola kuba na mukazi awunya butungulu omukazi okyo betafumba siwasangako mukazi wange kufumba kundabirira nesimuwasangako kufumba okitegeera omukazi wange alina okunfumbira simanyi emmere y'omukazi ewooma stupid nga ewooma ki byanjawulo nnyo otegeera ndowooza bw'oba olina maidi nga mumwagala mumuleetere bakyefu bamuyigize bakola ki
Nesha bana abakazi bakomawo bakoye. Olaba nabawala bakola mabanka ago. Jesus. Bakomawo bakoye. Ne kati akomewo akoye bambi atakufumbira emmere. Nja kunyumiza next time omusajja abeere Kasubi awo. Ya datinga ko mukwano gwange. Nenga mayino kuzuka kusawa mwendo gwe kyonamugamba mbo ayagala binyebwe birimu obubaala. Ebinyebwe birimu obubaala. Omukazi bami naavuga naava kanagende Kasubi. Nagula obubaala. Olala mulumu akinzo buga kumukaga mu kyagala kigere. Abakazi bawonye mu nsi muno.